tubanirizaako mwenna gye musizira okubanga mutulaba, mwebala okubanga mutugoberera, mwebala okubanga mutwagala, abasubscribing nga tubeebaliza ddala, tutambudde nno. Saako nammwe abalaba ebintu bino bye tutaddeyo, mutuyambe nga musheyalinge, mutegeeze abalala. Ensonga ze tuba tuleese wano olumu tuteekamu obudde nga tuzireetedde mmwe. So mutuwe obudde muziwulirize nga tetuba na nsonga lwaki tujja bamalira budde na data. Olwaleero nkoledde mu kamasiki kano siri bulungi, ate muwulira cases za covid zeakazazzeemu. Sazeewo nkolere mu masiki nga seekakasa bulwadde bwe nnina oba covid oba senyiga. Wadde obubonero obusinga obwa covid sinnabula kuba siri musawo naye mukkirize tugenda tambula mpola mpola kasite eddoboozi livaayo n'ekifaananyi kyekyo. Mwanjuzi ndi Ediziki Edward. Mwami Kiddwa akomyewo leero ebintu ebyabadde mu ggwanga bingi. Ne tugenda sooka tunuulira ebyakati ebisembayo tujja bigattako emabegaawo. Mulisha kwali ku kamera. Nsaba aleete Muzeeyi Kiddwa atubuuzeeko tulabe olwaleero tutandikira. Tugoberera mwenna balamusizza abantu batwagadde tugenda mu 15 kati. Tugenda mu 15. Njagala kubeebaza bongero tugoberera naffe tujja kwongera amaanyi mu kunoonyereza. Ekituufu kubanga naffe kituwa obudde okubinoonyerezaako. Kubanga twaba n'abantu bakigoberera okunoonyereza kukubeerera of course kunafu. Owai katutandikire bakita kigula luggi katutandikirewo. Kaseese baatulumbye naye bwe baatulumbye ne batirimbula abaana bagambye 40 abaafudde 39 n'abakulu. BBC yalipootinzaana. Papa yatusabidde mu service ya Sunday Vatican mu misa esabwa yatusabidde nga BBC yalazaana. Kati yawadde BBC ze kati kwankootinge BBC kuba nagwo mukutu gwa mawulire. Wabula ate abatemu bali be bagamba nti ADF balina be bakuliise nabo mu babatute mu buyeekera. Olwaleero obugenza okutuukira leero abasomesa headmaster n'abalala ne direct bakwatiddwa babeeko ebibabuuzibwa. Bino bigenza okubaawo nga Mwami Museveni tannaweza ndowooza na nnaku 2 ng'avudde mu bulwadde nga yagambye nze ndi Saabalwanyi n'obulwadde nabukoze eki. Era ojjukira bulungi Mwami Kiddu emirundi gyonna President Museveni gy'atera okukomentinga ng'ayogera nti eggwanga security eri tight, border to border, tunzika emiranga gizze. Kiki ADF eri wano nti olumala olaba ng'ekatumulabise. Ekintu ky'ADF kiri kitya? Ekintu ekyo kizibu kubanga kino ekyabaddewo abakyali abato kyatandika 98 bwe baatugamba nti ADF erumbye Kichwamba ne batta abaana abawerako mu tekiniko Kichwamba era mu bugwanjuba abaana abalala ne babatwala era ne batugamba nti ekibinja ekyo kikulirwa Jamiri Mukulu. Jamiri Mukulu bw'amukwatibwa n'ateekewo eruzira kubanga Jeno Kale Kayura yamunana na Tanzania gye yakwatirwa ne batugamba nti ADF kyaddaaki amaanyi gagiweddemu. Gagiweddemu. Bomu bwe zikubye wano ku Parliament Avenue ne ku CPS ne mu bbaasi awo kuliraana Mpigi ne kukirirwamu ennyama y'embuzi ku lw'eggayaaza. Embizi ekomambo togambe komamboga ekomamboga mbuzi mbizi komamboga. Omukulembeze w'eggwanga n'atongoza ekikwekweto kye bayita Sujja, Operation Shuja. Ekikwekwe Muhanga si akikulembera? Yavaayo kati waliyo Diko Orumu. Major General Diko Orumu. Era ne batugamba nti tubalumbye enfo zaabwe zonna tuzikubye n'ennyonyi. Buli muntu yenna n'amanya nti kakati omulabe takyali ku lusegere wano naye kati tumukuumira munda wala. N'ekino ekyaguddewo buli omu akyakyewuunya. Tosobola kinnyonnyola butuufu bwakyo naye osigala okyewuunya nti ng'ensalo yonna eri beef tap n'amagye
abantu bano bayiseewa nga n'essomero lino liri kumpi n'emu ku nkambi z'amagye. Bayiseewa ne bakola ekikwekweto kye baakoze ne kiggwa ne batambula ne bagenda. Ekyo kikyewuunyisa. We baayise. Bw'otunuulira mu kapapula ka bwina akafulumya olunaku lw'eggulo, General Dick Olumu agamba abakoze ekikwekweto tebaasusse 5. Ebyo bigambo bye biri mu kabwina ku peegi ey'okubiri ku lupapula lwa bwina olwafulumya eggulo. Tebaasusse 5. Ne bakola ekintu ne batirimbula abaana ne batirimbula n'abantu be basoose okuyitako abatamiivu badda yoga naye mmwe si ADF kobo kana mmwe tubamalirize ne mwana tunga teriyadduukirira. Kakati ate bwe mpulira nti Headmaster director w'essomero kuba essomero eryo director lyali omusajja mu Canada alina byakolera mu Congo neeno nga bw'ono otwala ebintu ebirala nti director oba wa Sheraton Hotel mwana atwali gyali ne wagwa ku kiri ku Sheraton aye n'owulira nti yegwe bakutte ebimu osigala obyewuunya. Akapapula ke kamu ne katugamba ku muko ogusooka nti ku muko gwennyini ogusooka katugamba nti abatujju bafunzizza Kampala, Masaka, Jinja, Mukono, Mbale, Mbalala, Ntebe ne Luweero. Abatujju naye nga mu kwogera kw'omukulembeze eri eggwanga nga twolekera okusoma budget yatugamba okuva ku booda okutuuka ku booda kiryokke. Security. Minisita w'ebyenjigiriza ng'ekintu kino kyakagwawo akawungezi ku lw'omukaaga naga njagala kugumya abantu bonna nti amasomero gonna bwe gali n'abaana kiri mulaala. Kongo kyetwagendayo okukola kwali kufufuza abantu bano era bogi ebali waliwo ebibuuzo bingi nga bakata omumbere n'abambowabe bakadda ekaseese ebikujjuko byakolebwa tewannayita na nnaku tewayise ennaku 2 ne tuwulira nti ate kino kiguddeyo ebyebuuzibwa bisigala bingi. Uganda etwalibwa y'emu ku nsi ezirina ejje ettendeka obulungi ate eriri battle hardened terudde nnyo mu by'okutoba. Naye kati bw'otunulira ebigenda bitugwako bisigalamu akabuuza kangi. Abaana baafudde babe babawadde obukadde 5 kyokka nga wetukoledde puroguramu eno wakyaliwo emirambo 17 gyo girina kuyita mu DNA gyayidde kati emirambo egiyidde nga 67 tosobola gwawula okujjako ng'okoze DNA. Ekyebuuzibwa ng'obukuumi bw'amaanyi nnyo eri nga tulina eri munda kyasobose kitya. Nze ng'omutunuulizi nsigala nkyebuuza nti ogenze emitala w'omugga mwanattu eno gy'ovudde ne bamenya ennyumba yo naye ng'ate ogenze kuuma mitala wa mugga. Kakati ekiba kyakututte emitala w'emugga kiki? Kubanga bali bannakongo betukuuma si Uganda. Lwaki amagye tegabeera within work ne baprotecting abali mu nsi yaabwe? Exactly. Tanzania wali ogiwuliddeko gyeri? Zambia wali ogiwuliddeko gyeri? Nedda. Malawi wali ogiwuliddeko gyeri? Nedda. Tugende South Africa? Nedda. Tugende Botswana? Nedda. Tugende Namibia? Nedda. G'amawanga ago tegayina magye? Nene Kenya sigiwulirayo nnyo. Kenya oyinza ogiwulirako akatono ku nsalo ne Somalia kubanga baawukanya ensalo. Tibo babadde bagirumbalumba mu provinsi y'e Garissa. Naye gwe sebe kyajja eno aba Uganda ate bagende Somalia. Anti kakati tubedde Somalia okuva 2007. Balira okuva 2007. Somalia batutwala ng'abalumbaganyi.
mu lunabudu kye tuyita ba invaders. Ekyokubiri balina enzikiriza yaabwe nti baalumbibwa abakaafiiri. Endowooza eyo oyinza okuwangula olutalo olw'emmundu naye okuwangula olutalo olw'endowooza lukyali luzibu. Kyobola nti Obote yasobola okuwangula olutalo 66 n'ajjako obwakabaka ne embiri zonna n'azijjawo naye n'atawangula ndowooza. Embiri kati teziriiwo. Mwami Kiddu, lwaki abantu batuuka n'okwebuuza ADF gy'eri oba teriiyo ng'ate bba abagirwanyisa basaba omudidi ogendo? Nawuliddeko nti Kisekedi ayagala bagobayo oyo magye ga Uganda. Yayogera dda. Tshisekedi agamba amagye ga East Africa nga ne Uganda mweri bamuviire kubanga tabalabamu bwerufu. Ayagala magye ga Sadaka ge galuwa ge magye ga Angola aga Zimbabwe mu Maserengeta. Agamba amagye gano ageno galinamu kyekubiira, galina bigendera byabwe. Agamba galinamu kyekubiira era wetwogerera yatutte dda omusango mu kooti y'ensi yonna ng'avunaana Rwanda. Okola ki? Okuwagira M23 okubeera mu Ituri province, okubeera munda mu nsi okunyaga ebyobugagga. Batutunira Tshisekedi ng'abaagenda okunyaga ebyobugagga bwabwe ng'ate ekyo kyatuliko emabega. Bagamba twabbayo embaawo. Si mbaawo, ne goldi, embaawo, emmwanyi, diamond n'ebirala. N'omusango sijjukira nti gwatusinga. Ye tuli mu kuliwa. N'abantu abaafa abantu baabwe. Kakati omuntu ng'akwogeddeko ebintu ebyo byonna oba akuwaayidde oba takuwaayidde oba okyakolayo ki? Kiri mu tteeka nti tulina obbakuuma? Tikiriimu ddembe eryo. Kakati olutalo lwa Ukraine lugenda mu maaso ne Russia. Sudaani erwana. Ddembe eryo okugendayo oba obutagendayo kubanga ziri nsonga zaabwe za munda. Naffe kyali tulumye nnyo okulya nti amagye g'e Burundi gali mu ggwanga wano. Tusobola okigumiikiriza? Kati bye bibuuzo abantu bye basigala beebuuza. Ekyokubiri nga tunagenda ku ADF, obulumbaganyi bw'emmundu obususse wano. Waliwo obwabadde e Kalonga. Kopolo. Oyo Kopolo baamutidde ate Kiganda. Gwe babye bamuyita fish mumanyi mukwano gwange. Oyo Kopolo wa Kiganda. Wa mu Kiganda gwe baakubye. Ate e Kalonga babye mobile money amasasi bagakubye mu bbanga misana sawa 10 dakika 30. Kuba n'akatambi nkayina aka kamera abadde yateekawo kamera bazze ne bakuba amasasi mu bbanga ku pikipiki. Ku kyalo kwe nakulira twalinako omwami ng'ekibanja kye kijjudde emiyembe ne ffene vakedo. Naye nga tutera okulabiriza ne tugenda tulinnya emiyembe egyo oba vakedo. Najja n'atufubutula era nga bwakwatako ojja kunyumiza banno. Obudde ne butuuka ng'ayima mu lujja, mwabali mu miyembe gyange mugiveemu mangu. Newe mbate mwabangayo abo yabawuliranga. Ne butuuka ng'ayima mu nju. Mbawulira. Njagala ogoberera emitendera egyo ogigeraageranye ne gavumenti. Mwana watu ate ali mu nju ayogera bingi nnyo n'okusinga ono eyajjanga nga kasoobo. Control y'amagye wakati wa 86 tugambe okutuusa 21 ekyaliyo emu. Kati atulaba yajja okwesalirawo ndowooza. Ffe we twakulira wano nga barakisi eyo bagiyita Tayiga. Naye ng'omwaka guggwako nga tulabi mu serikale w'amagye na mmundu mu tawuni wano. Kati bangi bangi nga tasobola kukiraba. N'ekivudde ku kyekyo kyonna mwami kiri. Anti kaakati ojjayo emmundu n'otambula nayo kubanga singa ogoberera obutemu obwakabaawo
ku munnamateeka omutono mukisa endejje bakulaga makindi bakulaga bulungi ow'amayinja 3 yayizise eyali mu UPDF n'awummula ye yamwazise emmundu eyasse mukisa kati bw'oba olina n'enkizo etuula mu nnyumba yo n'emmundu 2 gavumenti eba ekyali mu control ya security eba ekyali mu control ng'ebintu byonna bizze bigwawo Olexas obalaba bonna masasi tetuweza wiiki kati neno wiiki etandise ojja kuwulira omulala kakati ye yakatandika ku mande wuyo kopolo kakati ebyo byonna bikulaga nannyini bifene biri ali munju kati ali mu lujja ne mu lujja yavuddemu gyayimo bagamba mbawulira bakwatako ekiso kyange takiwagadde so nga teruli yajjanga asoba wawekanga ngaali wa sebo vaayo ali sababu yatukubiye omwezi oguwedde nga 26 Somalia May yagambye ng'ali kyankwanzi nti drone z'abatake n'Abamerika zirawuna lwaki tezaatutemezaako ne tubakoowoola nga twagala obuyambi ne batayanukula n'olwekyo oba tebasobola baveeyo nze bali mbeekolereko Museveni yayogera bwe yayogedde ekyankwanzi namukadde ono ayima mu kisenge bwe mutaguvaako omucungu mulinde ebinaddirira kati ate ng'oledde nga bali mu lujja ne bigaana bwe tuba 27 si gy'emyaka tugenda mu 16 nga tetuzizza butebenkevu Somalia oba yo gye twagenda okuteeka obutebenkevu babwagala bayithawe n'ekyo ekibuuzo kikulu gw'otutte muzeeyi Kiddu ogenda ku kapaapu otumye byotumya ne wisikiwo muzeeyi Kiddu wisiki amwagala balaze ekifaananyi kya Muhanga yali operation Shujaa ng'ali Somalia nga akutte kaledirebo yenywera akatadde awo mu kyanda n'ensaasi abambi omuserikale omunnamatovu bambi yaleka abaana be 2 akavugano bwe kajja n'agezaako yeewalule atuuke ku ttanka abakambwe gye baamulabira ne bamukasukira gurunedi we yafiira nti tulina ebintu ebimu by'ogamba Joe Biden yali agenze okuteeka ebitiibwa mu baserikale mu nkambi emu eya Amerika aba alinnya amadaala abakka kuva ku madaala n'asirituka n'agwa tewakiraba ekifaananyi ekyo Barack Obama ebisanja 2 wamulabanga bwe yalinnyanga Air Force 1 ngali munda okuvaayo Biden akisobola kati nyinza okulowooza nti bwe buzibu President Museveni oli yali omukambwe ku magye gali gano ng'ebimu abikola na current ng'abeererawo ddala ye waleero kubanga amangu ennyo kwolwo ku Lwomukaaga President ow'omulembe guli tebwalizibye nga tatuuse ku nsala empondo okumanya kutuukawo wali ku gurawundi bw'owulya statement ya omwogezi w'amagye bw'owulya statement ya minisita w'ebya kwerinda ebyamagye ebyobutebe ebyakwerinda bw'owulya ate ow'ebyenjigirize yasookayo muyingo n'ogamba kino kiki nina omukolo gwe mbaddeko ennaku ezo abantu be bamu nga bwe tunaasituka wano gwe nange ne Morisa ali ku kamera ne tugenda nga tugenze no ku nsonga y'emu gwe n'ofulumya statement iyo nze yange n'oliye eggwanga awiriri tuteredde entende batuyira mu didi gwa PDM batuyira obw'emyoga PDM eneekola etya nga tewali butebenkevu naye nga mu nnyingo 10
naddala ennyingo ey'okutaano yakkaatiriza nnyo obutebenkevu era General Museveni agamba omuntu amala gafa atya nagaate oba bwe twali abato nga n'empisa obuyiso bwegwa ne bwe bakiro tuteeka oginoonya tugirabe. N'agamba mu Uganda tejja kuddayo kufa muntu okuggyako ng'ayise mu mateeka ge gamusalidde ogw'okufa. Bw'okiraba kiri kitya. Bantu bangi abagenze. Bangi. Kakati lwakuba nti olwalutukano nno n'abaminisita simanya baani. Abafirika tetukkiriza nti kyenkoze nkikoze. Nnimye lulimbi lw'ennimye kanyinyuke. Kati y'embeera gye tutunuulira. Omuserikale yennyini tali safe. Gwakuuma tali safe. Kakati ani agamba nti emundu yeri safe kuba yo omutemu bwagikwatako ejja fulumya essasi. Exactly. Ono wa security waba nayo maybe anaakanga ku bantu abo. Mwami Museveni wajjira mu buyinza ku banka kwakuumwangako babatuuni kati bamundu. Emmundu eyo otunuulira omuserikale ono eyatta omuyindi ku kibanda ekiwola ssente. Ne batugamba bulungi yali yagwa eddalu emyaka 6 emabega ng'ali mu saavisi kyokka akola. Ne bamugaana okukwata emmundu. Omuntu agudde eddalu oyinza omukkiriza okusigala mu saavisi. Kankwe n'ekyokulabirako twabali tulaba okuziika kwa Katolubwamu omugenzi. Bebe kulu yaze n'abamukuma ba military. Red top. Bifaananyi byafulumye. Okiraba? Bifaananyi byafulumye. Ku social media wonna. Nga abamukuma ba red top. Nga tulina abantu omukolo gwe twabaddeko nga tuwerekera maama waffe wa Major. Tubadde ne Minisita Sempijja. Yazze ne kabangaliye. Na amubeera ku lusegere. Yatuse n'omugamba vaawo sembere eri abantu bandabe bulungi. Sempijja nga is free. By the way. Ali free. Nga tosobola kukulabawo kwekengera kwonna. Kyokanga ye Minister wa Defense. Nga batudde n'eri kabanga tebaganyizana kuvaayo. Ono yekka amubeera wano. Natukumugamba vaawo sembere eri abantu bandabe bulungi nga njogera. Eri eddembe. Buli muntu asobola okulikozesa ng'owekitiibwa Sempijja ng'osobola okuwa military bebe kulu yaani mu ggwanga muno. Muyimbi. Kati awo wetutuuse. Wosanga bapasita nga bakuumibwa magi. By the way leka tudde naawo. Mu kuziika Katolubwamu Kyagulanyi alina statement ze yakolerayo. Kale statement leka tuziweziwa budde kwa bya abayimbi. Munnange Bujingo mu service ze za Sunday nga tawamba gatina mwana we Magere. Nga mulangira okusasula akakadde. Bali mu kuvuma ggwanga lino omwana ayodde ssente wadde no akakadde kamu era ekigambo kye yakyogedde bulungi. Wabula Bobi Wine wakala. Lwakuba nti ekyo kireese ne waliwo abantu besimalirako budde. Abantu besimalirako budde ye Bujingo. Bujingo eyayimirira ku kituuti. Otyo? Naawe mula mukyala wo ow'empeta. Gwamaze naye emyaka 29. N'akwata empeta. N'agikwata n'agikasuka bw'ati. Kati omuntu nganze okuli ebigambo bya Bujingo mba muwa mileage. Amabogo wali owulire gye bagasala nti ssente bweziti. Ekirungi Bujingo muvandimwe azaaliddwa mu Buganda wano e Masaka. Mu Buganda wano kyozze nakyo kyojja nakyo ne wootaleeta. Kakati ye mu bwongo obwe kyeyawulidde okwogera ayawula ddi Bujingo munnaddiini ayagala okuzza emyoyo alyowe emyoyo andi ayagala okugikwata agitwale bulungi mu ggulu ne Bujingo munnabyabufuzi okyawulirawa yeddi Bobi Wine lwali muva ku kamwa kubanga awo netteeka ly'ebisiyaganga Bujingo era yalizeemu yatuuse n'ogamba nti babadde ku lumbe nga balinze beebaze President Museveni
titumwebaza olw'okusayininga etteeka ne batayuza abaana baffe bubina tebalyogerako nga bali luddawa mbu nga bali ku lumbe baziika omugenzi Katonda NRM teyakiikiriddwa abadde omugenyi omukulu abadde waani yabadde oba Katumba Wamala yeye waaki wa gavumenti omumyuka wa president mu NRM mu Buganda yaani Kiwanda si yayogedde ku NRM ani gwabadde ayagala abimwogerere ye bw'abadde abuulira lwaki teyabyogedde kakati ebintu bino njagala mu bitunuulire mbasaamu ekitiibwa aba Pentecostals abo naye okutuuka okuyimirira ku kituuti oba oyise emitendera emeka ndi musajja mu Katuliki era nkyogera lwatu omuntu wagenda mu late vocation seminari eri Sentimbaga musaze kulu eri Kampala bw'omala siniya ey'omukaaga omala mu seminari emyaka 8 okukkiriza ogende ku kituuti ofuuka omusosoloti obuulire bapasita bayina lupimo ki kasita ofuna okusoma mu Bayibuli Kagame yewe yabagoba okyaba ye yabagamba oyina okubeera ne diguri mu theology ng'asoma bibiology okyaba kakati Bujingo nze nsaasira n'okusaasira abamugobera ng'ate eddembe lyabwe n'abantu bamikiddu lwakubanga tonnabasaasira n'okubagamba eddembe lyabwe kankugabe mwamikiddu nnyina nze gwe mbadde naye nemu ekyokulabirako nga nzizewo okwewolako ng'okimanyi wange eno ne ssente ne nkusanga ng'oli mu kusse n'amazzi okimanyi osobola okuŋŋamba sooka oggyemu onsenereko amazzi ne nzija ne ngasena wadde ekyandese kumpola ekyo bwe kiri kati abantu bwe baatuuka bo bayaayana na kunoonya bwe baviira mu bizibu bye balina kati olumu baguma bwe bawulira oli ng'agamba wano nze we nawonera kino weekanga abantu kubanga weewuunye mu basumba ba pioneers bonna mu babasumba be tumanyi golooza lwaki bo tebasobola kwataakinga Bobi Wine tebasobola laba bikyamu na birungi bye lwaki era ono obumu ku bubonero obulaga ensi eri mu bwavu obuyitiridde n'okunyigirizibwa geema kanisa agagenda gatondebwawo nga gameruka kubanga ayimirira n'akuwa essuubi timoliso saba tona gyekiri mu nsawo ogenda kufuna omwami muzungu naye nga tesi bwe kiri ogenda kufuna visa ogende mu Amerika nga tesi bwe kiri yewaana nnyo mbu asabidde abantu abagenze ebweru ye nga tagendangayo toyinza kugamba Barowa nga alabirira ng'ate gwe omulagirira basajja bakazi balala bamuwase ng'otugamba otya nti eggwanga lino mattabuta banneddungi ate n'osabira abagenda ku kyo bakoleyo ki bano niyo ki ffe lwaki tetulaba wano abajja okupakasizaawo nti bali nnyonnyonyi kuba kati nze sofa nze juzi nali nsoma kuba yali red paper oba ya newspaper oba ya red paper ndowooza nti bannayuganda abasoba mu 2,000 bava mu ggwanga lino buli mwezi okugenda okukola emirimu mu mawanga g'Abawarabu basukkamu abasoba nti n'ennaku wiiki nga 3 nze wange wenva ku kyalo abatugoberera ziri mayiro nga 3 okuva wano okuva mu Mubende municipality okuva wano wendi ye Mubende municipality naye nange ni municipality twakaziika omwana omuwala abadde Saudi Arabia najjuuko yafiiriddeyo okujjayo omulambo bukadde 15 yagenda okukola yagenda ogenda bateekamu obusatu businga nawo osobola ogenda okusaka emmere emitala nga lumonde wo abibinadde kungulu bwati naye nze ndowooza Bujingo alimba bwe baba bamuwa mishoni y'okutunda ekintu yandibadde yeeyawula akatuuti n'akale apime ne guleedi mwali ffe abagoberera amadiini gannansangwa kansokere ku basiraamu ekibuli tulina secondary emu kuzisinga omulembe mu ggwanga wano tulina kibuli SS ne Kakungulu tulina PTC Primary Teachers College tulina eddwaliro n'omuzigiti eyo nvuddeyo ngenze Namirembe aba Church of Uganda
Tuyina amasomero ago gakako gandejje ogalaba ago Christian University Mukono gayaza tuyina eddwaliro ery'Emmengo okyaba n'amasomero ago tudde mu Bakatuliki tuyina amasomero ago ag'amaanyi tuyina amalwaliro Lubaga Nsambya agogola bagona enkoko njeru tuyina university egindi we twaziise Katoro Bwama enkozi nti Nkozi University gwe bw'omala okuyoola omusimbi mu nze ngufuniramu luddawa exactly abasajja tugende mu Advent ekireka olabe ekkanisa yaabwe olabe eddwaliro gaggadde lye bazimbye tugende mu Orthodox Enamuŋŋoona University ogiraba eddwaliro oliraba ndagaayo mu Pentecost omu nti akoze project ku lw'abantu bonna yabagambye bali musonda kuzimba cathedral Mayakananirandi bazimbeko church n'eddwaliro ye church eye bwezimbwa ebayaani ebeera yiye ate bayaani abagoberezi bakimanyi anti bwa bagambe baya church nenga stakeholder namba emu ye Bujingo na family ekyapa eba yabakkiriza amanya gabwe mwegali mu kyapa nebwe kibaamu era first stakeholder aba Bujingo family mwebali atenga bakola mungi n'abatandika naye bakyaliyo bavaayo dda bano bapya kati tokiraba nti kakati omuntu amugoberera nze gwensaasira n'okwata n'ozimba ennyumba gali kwoleka ennamayumba kuyikaze ettaka 10 yika 10 ziri 10 yika 10 ziri 10 ennamayumba ng'ogizimbidde omuwala eyali omukozi mu kasino najja ne mumuwa omulimu mu bizinesi gye mwatandika ne mukyalawo Soloti Media tiyali mukozi wo ne mukyalawo ng'abakkiriza batudde mu musana enkuba bw'etonya n'ebakubira wali nga gw'ozimba gali kwoleka ng'obagamba muweeyo nga nabo bakola ki kali ye Bujingo siŋŋamba ye geemu ye yayitamu yamusuubuzi yajja n'asuubula kati munnabyabufuzi kati yasabira kubanga nawulira bingi nnyo ebyafa ku mulongo Katoro Bwama nze ng'Omukatuliki tuyina bye tukkiriza of course kakati bw'oba togendedde mu ekyo gye tuyita lulu ya game nti okukola open boot mu boxi kyekiddirira teba red card omuntu bw'aba goalkeeper to beat n'omukwata amataayi kiba ki teba red card na penalty Katoro Bwama alina bye yakkiririzangamu gwe lwaki omukakako byatakkiririzangamu nga kyali mulamu yalinyako ewa Bujingo yalinyako ewa Bugembe okumuwerekerako nga bagenda okwanjula Susan Makula aŋŋamba mu kusaba kali gwe lwaki omukaka kyataagendamu lwaki okakooteeke endongo mu ntaana yange nga sisunanga ku ndongo kituufu tokiraba kati eggwanga awo we lituuse naye nga babeera bakritisayizinga abannaddiini naddala Abakatuliki mbu bo bawagira Kyagulanyi naye nze kambuuzeemu Mwami Kiddu bw'ovaayo n'ogamba ti Mwami Kiddu kangereze ku ggwe Mwami Kiddu ono atutamye buli wajja ku kampuni awo atuboggolera naye nga ate si kye kyandibadde ekituufu kuba muzadde UNLA eyajjako gavumenti mu 79 luli najja mu buyinza n'afuga ennaku 68 abatugoberera olwaliro tujjukira olunaku lwe bajjako lwaleero mu byafaayo lunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 20 lwe bamuggyako omwezi ogw'omukaaga abantu beegugunga eggwanga lyonna n'olule n'owaaka gavumenti eyagamba eggyeeko kijambiya nabo ne babalula bwe baali bava okuvira ddala emutukula okujja ekakuuto okuyingira mu ssanje lwaki emizinga bagisimbanga ku bigo by'Abakatuliki
wano we baali eruweero ebifo by'ennandere ludda weeyo vumba wano ebukalamuli essingo nga we baabeeranga ku bigo ku bigo olwo abakatoliki babanga balungi eri bano ekereziya eyagala mirembe terina byabufuzi eyagala mirembe era bw'oba ogenda ogoberera ekereziya Papa John Paul II yafuuka omutuukirivu yakulembera okusuula obukomunisiti tutunuulira nti America yasatula Soviet Union naye yakulemberwa gundi Papa John Paul II nga nakyemalira General Ferdinand Marcos mu Philippines akaabya akayirigomba aba Philippines n'atuuka Kyagulanyi waayo oba beesige waayo abaakomawo bali mu campaign n'atemulirwa ku kisaawe Cardinal Sang yasituka butereevu n'ayingira mu Lutikko Manila ne bakuba ebide n'ayingira ku street General Marcos yasulako ku gavumenti olwo Cardinal yali mulungi Wane Congo omugezi Cardinal Musingwa yakulembedde okugyako Kabila bo baagala mirembe tebaagala bintu bya kubanga boshe yabwe nga aba Catholic bagirina tebaliiko nti baagala sheya ati bakyagala ki baagala mirembe abantu bawulire nga bali mirembe tweyanziza Mwami Kiddu kakati okugamba nti bano bawagira ono bawagira oli ennamukozi waliwo Dr. Bishop eyasookawo taata wa mukyala Njuba taata we yali Bishop eyatandika obulabirizi bw'Emityana naye okimanyi nti engoye zaavangaawo amajoola magundi endibota n'endibota ezaagendanga okuweerezebwa mu bakombo magundi banonuzi aba NRA abaliko kati Dr. Yukana Mukasa abaliko kati bwe manju gede kyamu lya gyakimenyewo ab'Emityana bo baagala mirembe gweteekawo emirembe owulire nga banaakwogera kubanga bwe bajja okwogerera ku butemu obuli mu ggwanga ate tebalina bubuuza bu opposition era balina kubuuza gavumenti gye baakwasa obuyinza yo teboogera ku byabufuzi bo si bannansi tebakuba kalulu Sabadikoni wano takuba kalulu Seeka wali takuba kalulu Bwana mukulu takuba kalulu kitegeza nabo ba part of Uganda ni bana Uganda si party bana Uganda kwawoga party obanga jiye ekitundu ne bana Uganda Mwami Kiddu nga tuwunzika gavumenti eyina ebyokutuddamu bingi nnyo ate simanyo be nabitugamba kubanda bange obuddo bugiweddeko eyina ebyokutuddamu bingi kubanga defense eweebwa essente ezimala kumpi yemu kubafuna Lions Seya basobole okutukuuma ne kati bw'obitunuulira ddala ogwo omulamwa gukyaliwo omulamwa gukyaliwo gwatugoberera era nze njagala atulaba tulina we tuwadde tuyita naawe nga tujja kati ate bweba combat ya UPDF kati yebanja omusolo URA kati ate poliisi ekola mulimu ki ndoza yeriwo okuwulira amasasi gavuze eyite military tetujja kusukka waawo tweyanziza Mwami Kiddu tweyanzega obudde naddala bw'otuwa wano ku ikinojja n'otangaaza amazima gali nti ensonga z'otuwa zonna ziba zekenenyezeddwa ate teziba za byabufuzi ziba za bintu bya bulijjo kuba ebibuuzo byabeera abuuza lwaki sibiddamu njagala naawe omugobereza obeere paati ku eno sho ng'osobola otegeera n'oyawula ti ekyo kyayogedde nzikanya naye ekyo kyayogedde sikanya naye nga sinza kikusaliddewo bebaza abatugoberera mbasaba bannange kutuwagira mbasaba kutuwagira mu subscribing mu birabe bye tuteekayo olumu oyinza olabako eddakiika esooka ng'ate amakulu gali walako tugumiikirize byonna obirabe kubanze nkimanyi eddakiika 3 oba 2 tekirina kye kikujjako ng'otegeera ebifa mu ggwanga abawangaalira mu ggwanga erya Kenya abawangaalira Sudan
banaffe abawangira Ethiopia, banaffe abawangira Saudi Arabia, banaffe abawangalira Oman, banaffe abali Qatar, mbebaza nnyo mwebala kubanga muli kitundu kubatulaba n'abatugoberera tusimira ddala era temujjango kubanaffe abali e US ne UK namwe mwebale nnyo mwebalire ddala only that mutekengako ku comment esijja oba ovuddemu n'amanya tusobola okubuuzaako bwe tuba tuzze sigadde nze Diziko Mwanjuzi mulisha ku kamera yabaddeko